Televu tukamya oli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi tawanika njagala bagamba ntya tulina omuwanguzi wa fulwalero mukulu Rukundo Justus. Aba Victoria Travel Center baniriza abantu mwenna okuva kusa kino mu family ne companies mu kulambula kw'ekiseera ky'amazaalibwa g'omwaka gunonga gugwako bagende Dubai ne Malaysia ng'oyagala ogenda ku miwendo n'emisamusamu abagende Dubai bajja kutandika ennaku z'omwezi nga 23 mpaka ennaku z'omwezi nga 2 January olw'aba Malaysia batandika ennaku z'omwezi nga 28 December mpaka nga 4 January ebikwatagana ku visa ticket w'okusula n'ebirala babikolako era enamba z'essimu kosobola bakubira ku 0754444200 oba basange ku Victoria Travel Center Mawanda Road Corner House Suite B6 ja kubanga oba connectingako bulungi n'aba EFC bawula bagala kulanya banna Uganda kuyita mu kutereka awamu n'okuwola ensimbi kuviira ddala ku miliyoni emu kuviira ddala ku miliyoni emu era omuli abazeetaaza abakyala abasuubuzi abeetaaga capital abaagala okumaliriza ennyumba n'ebirala bingi nnyo kusobola okugulawo akawunti ku mitendera egy'enjawulo saving account kweterekera term deposit zonna akawunti eno era ng'ekola ne ku Easy mobile ekozesebwa okusasula nga oyita ku simu abeetaaze mukwano basange luddawa ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mamboa Road Kololo oba kwa Acacia Place Building Kololo oba ku Mundeba ku Masterwood Plaza okumanya ebisinga oba kubira ku simu ku 070300M544 bajja kubanga bakwasaganya bulungi nnyo tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe mukulu Rukundo Justus. Tata tuyingidde mu ssawa yaffe ey'ekinyusi kyaffe eky'obujulizi nga nkyayogera ku bakyala nga tubuulira engeri gye wamukubangamu yakomangawo n'akugamba n'okuba bwe yagwanga mu gapusi zange n'ategeera ti kino olumu bamulimbanga kubanga baali bamanya nooya ayina jealous pozi jealous bakiyita kimu mu Uganda bakiyite obujja yes ayina obujja bagamba katanga bamugamba yakwanye gundi manya ayina abakyala wano manya yawasa omukyalo mulala alalalala kati n'ebyo ebimu nga babimulimba naye bambe n'ebimu nga bituufu naye ebirala nga babimulimba anti kasita ogulawo oluggi kati awo kyatuleetera obutakwataganawo kati awo olumu nga tukwatagana biki naye abakyala abasinga obungi bo amanyi bwakulangira obwenzi bw'ojja kubuvaako abamanya ati bwe mugamba nti wayenze gundi ojja kubuleka obwenzi naye bambe bw'okyogera nga omwongerera ddala amaanyi era abasajja abangi bawasiza abakazi abookubiri lwa musajja okugamba lwa mukyala kugamba ti wayenze gundi olumu amugamba wamwenzi n'amuwasiza ddala abadde ampayirira kati bangambye n'amwenzi olumu tanamwenda naye nga bakulimbye bulimbe n'omumulangira n'agamba kale kankikolere ddala laba sitaani nga wayingira waka naye n'otunuulira ddala nga sitaani ye ku nsi tayagala birungi atulwanyisa mu areas zonna bw'alaba kino ng'osobola okitereeza akuleetera wano bw'alaba nga tobba akuleetera omwenge bw'alaba nga omwenge togusobola akuleetera obubbi era waliyo abantu abatanywa mwenge naye ababbi lunkupi ate waliyo n'abantu abanywi b'omwenge nga tasobola kubba n'obwoleka emiliyoni n'emiliyoni z'esente tasobola kutwalako ne shillings n'ekikumi kugamba sitaani yaba akufunira akunoonyeza areas z'anaakulwanyisizaamu bw'aba tayitidde mu famire mukyala ayitira mu byenfuna bw'aba tayitidde mu byenfuna ayitira mu bwenzi ng'obwo bw'aba ayitidde mu bwenzi n'abayitira mu mwenge kugamba yalwanyisa areas zonna kuba kumalewo kati
mukama nga walimu wakisa nenzijja nenyingira mu kyaki mu kulokoka kwange era njagala kwebaza abasumba bempise mu mikono gyabwe kubanga sisabidde mu kyaki emu ate gyemazemu emyaka musumba Karuhanga Ibanda oyo nasabirayo mu kyaki nyonyonyo ebbanga ddene nasabira mu kyaki yennyo bamanyi mulungi musumba Azalia kyaki gye nalokokeramu ishongolero Ibanda era mwebaza amen mwebale okunsabira era kati nange okuyimirira wano okujulirira mukama munange tokifuula kya for granted sikya buli omu sitwala nga kya bulijjo si bonna waliwo n'ogwogamba nti jangu ojulire mukama katonda bakoledde ne bagaana abamu naye kubasanga katonda ng'akuwadde ekisa n'osalawo kangende nswaze setaani lutalo lw'amaanyi kubanga nzijukira nasaba okujja wano okwogera wano kintwalidde ludiyo eno yali yakatandika naye ekyandema kuva olwo mpangudde leero abawuliriza mbagamba nti mukano olwowulira muwanguzi wano mwongere bwongezi omusabire mukama essaawa zino 3 era twetaaga maanyi kubanga si kyangu kyakwogera eri eggwanga bulamu naddala ate nammwe abasajja kikaluba okwejjayo fe abasajja era batuvuma wabweru nga n'okuwaayo obujulizi takumanyita kutegeera n'okutegeera n'agamba waliwo mikwano gyange gyambuuza naye ako nako nja kwogera naye kaseewo kano bangamba nabasanga mikwano gyange balwana bange asanga nga banyina abantu we batudde bali ku nyama bali ku mwenge banywa wayini whatever ekika kya mwenge nga banywa basanyufu bambi nenyingirawo nebangamba sanyusa okulaba musitari kuno ti we bali kujja tukuweyo ki ate bali bagamba banja kunywanga kugunde n'omwenge ogw'ebbeeyi nnyo nimbagamba nti mumpeeyo ku kacaayi bampa caayi bagamba isi caayi nywa yaki enywa caayi banamala bangamba tukuweyo ekyo kinyogoga mbagamba mumpe ka juice banseke nebagamba naye ekyakulokola kiki omusajja ofaanana bwoti kweri wayina ekizimu awaka bakuteega amayembe kugamba kibasobe nebalaba otunula omu nebagamba naye ono omusajja okulokoka kiki era n'omukyala omuwala omukyala mu banka yakimbuuza nangamba naye kyakuleetera okulokoka kiki oko nno kuyitibwa kwa waggulu era mukama bakuyamba n'okubikkolera wayina ebikolobero bingi byonna byebibuuzo ebibeerayo ebibuuzo ne babimbuuza naye oyingidde tuddeyo wali ewaffe we twabadde oyingidde mu kkanisa nyingidde mu kkanisa bwe nayingira mu kkanisa abantu ne bantunuula ne bagamba ati omukulu aze ku kima kiwano ne walowooza bumu abalala bangamba nti tubali tumanyi olina akalango koolese wano okuwaayo ku kyaki abantu koyagala okuyisaawo nimbagamba nedda mbadde nzize kulokoka era bwe nayingira mu kyaki musumba wange Azalia n'anyaniiriza n'agamba tulina omukulu wano bwe natuukamu nensanga waliwo omukwano gwange gwe nayita mu mikono gye era mu bulokole bwange gwe nali neegomba characters ze nga nzeegomba ndaba enyeeyisa gyayeyisaamu nga ngamba nayo nange bwe tuba balokole banange tweyise bulungi mukama tusaasira tuwa ekisa kubanga enjeeyisaayo eyo yeyamba abalala okulokoka era mukama bw'atuyamba n'atusumulula n'atuwa ebyokunsi bino byetwetaaga era nabyo byongera nnyo abantu okulokoka kubanga bamanyi katonda kyakoledde oli naawe agenda okikukolera kati musajja wange Francis mulokole bali Ibanda bambe naye oyo yampa mu support y'amaanyi mu bulokozi nemugamba nti namukubaka wama nti nzize kulokoka amina toze kulokoka nti nagamba pastor n'omukora ze kulokoka oyo kati ne bakubaka ne bagamba katwaniriza omukora ze kulokoka ne banyaniriza ne bakuba enduulu olwo lunaku sirwerabira sijja kulwerabira mu bulamu bwange ne banyaniriza abalokole bambi banjagala nnyo
banjagala bansanyukira ku kyalo badde bakumanyi twali mu kyalo twali mu tawuni anti badde bakutegeera ne banyaniriza ne bagamba alokose era n'emikwano gyange eri wiiki ng'emu baali bakimaze okitegeera ne babagamba omusajja yalokose kyanzijukira kino kijja kyerabira waliwo omukwano gwange yansanga ku hoteeri nga tuli akatogo ku makya tunywa caayi bangambye walokose ente nalokose nasazeewo kandokoke munange nze omwenge guntawanyizizza ngamba naye gwe anti omanya bwaffe boogererawo kubulirirawo takutukweka bakiga banyankora butakweka bwoba olina obuzibu bukubulirirawo takukweka manya byeno yambulirirawo nangamba naye gwe n'ennaku ishatu tokuza kuzimalayo wahirwa okaheza wiiki emu tokuheza ya kabiri wahirwa okaheza ya kashatu tokuheza yokubanza wahirwa okagiheza tokugiheza naye ngangamba sijja kumala n'omwezi oyamala okunkuba omugongo twanywa caayi fena era yansasulira n'agamba kansasudde tewali buzibu nze saanyiiga saayogera bingi nasigala nga nseka bambi bwotyo bw'oyogedde bwenamala okufuluma nengamba mukama kino kiwulidde bangambye ngenda kumalayo omwezi gumu bangambye bampadde wiiki enamba omukyalo oddayo n'omunyumiza nti nalokose mukyala naddayo nemugamba nti madamu nze ndokose bambi yali tanalokoka era bwenamala okulokoka era lewe yalokokera yes abakyala abasajja abangi balina chance abakyala babo babagamba tugende tulokoke n'olaba nga nze nasooka naye nze nalina obwakatonda katonda yanjagala nnyo nayina entiisa nayina fiya y'abantu nga nti omuntu omukulu bwangamba ekintu nga nkiwuliriza nga kugamba behaviours zange tezaali mbi nnyo naye nga kino kintwala mu mwenge ne kintwalira ddala mu bwenzi kyera nali njagala okweyambula naye nga anoonya engeri solution gye naakolamu okweyambula okwo nga kumbuzi era we nalowooleza ningamba singa nfuna abasawo b'ekinansi omusawo w'ekinansi asobola okumpa eddagala n'atta obusajja bwange yes nakirowooza ku ekyo ate obusajja oleme kuddamu kutambula ebyo mbireke ndemu okutambula mu bakyala kubanga nali ngamba nkola ensobi nga nga bwe nayejja mu kintu ekyokwenda kubanga bwe nali mala okunywa omwenge naye nga nengamba kino okukiyingiramu kino nina okufuna eddagala nfune omusawo bano ab'ekinansi bano kubanga mpulira omuntu asobola okuloga n'akutta ebigere n'ofa completely nebifiira ddala kati nanoonya eddagala ery'okuwona kunzita ekintu ekyo kireme okuntambuza kubanga ndaba kijja kunzikiriza ekitegeeza omwenge guno gwe gwakusindikanga mu bwenzi bwamalanga ogunywa namalanga ogunywa galabika bubi kati awo omugonde mu process eyo ng'anoonya ogundi omusawo w'ekiganda nansobola okumpa eddagala eryo ninoonya omusawo w'ekinansi nembabuuza naye omuntu asobola okunyamba nampa eddagala eritta obusajja nga mbuuza mpolampola gino mikwano gyange ne bansekerera ningamba kino tikijja kunyamba awo we nagamba kangende nyingire kyaki Haleluya amina musoma Haleluya kalulu mukwano amina tukakubire Yesu amina kati awo we nayingirira kyaki awo nendokoka ningamba mukama katonda gwe watonda ensi n'eggulu owulira bampadde wiiki emu bampadde omwezi gumu naye weetidde naye bannange omulala nangamba enywa gyemanyi gy'onywamu omwenge kubanga nze obucupa 2-3 wentuukidde wano ecupa nga 4 nazimazeemu cupa nga 5 nzimaze abalala nga bakyali ku 2 nze nga ni mu 5 nali n'ekintu ky'omwenge bannange kakati omusajja watu we yamala ningamba mukama katonda kino nkiyitako ntya bannange namala okulokoka embeera ne mukwano gwange oyo Mr. Francis embeera naye
nanyambako kati nenfuna emikwano emirala awulira kati nimwekwatako kubanga nali maze kuva mu gurupe ere ey'omwenge kati nyingidde gurupe ey'obulokole ate nyina okufuna abalokole kati nembeera naye era abamu kugonda bali bangamba tuva mu kyalo kyekimala ate nze yali ava Bushenyi nze nga nva ntungamu naye ate nga tukwatagana tuva mu byalo bimu naye abantu baali bamanyi nze nva Bushenyi waabwe bwe yali ava kubanga twalitambula nnyo nakati era tukyatambula nkyali naye musajja wadde abeera mu kyalo naye nobwajjendo tubeera ffenna era n'omuntu tasobola okunjogerako obubi nga waali kubanga ategeera tonajja kumugamba naye banze kwogera ye bubi nga nze kumwogerako nga nze wendi tebasobola batumanyi kati omusajja oyo yanyamba nnyo okutambula naye owulira abakyala be wali ofunye olwo batotya awo essimu nali nyinamu amasimu awo nali ntandise okusuubula jjukira bwe nali nva ngendo Kampala nga nva kusuubula mu baasi awo prosesi ya baasi nga nfunamu abakyala bumusevingamu amanamba gaabwe g'amasimu amutusigala tucommunicatingira awo mu baasi nga mwokwanira ate olowooza bana omwenzi yayina waatakwanira nobwakyala wagindi nobwatambula bakukyalo wasula bwati amaaso agenda agakutte mu ngalo kugamba ekyoyo kino ky'obwenzi tabayiye n'omwenge n'obwenzi byonna bya sitaani waliwo sitaani zituvugiramu zitutalaba n'amaaso gaffe naye abantu ze batategeera olwotandise olokose bonna otandika badiriitinga mpolampola era nakolera ddala delete iyo kati Mukama n'anyamba nampa abakyala abapya betukwatagana mukuyamba namu advices era nze ndi mukwano gw'abakyala toyinza kukikkiriza naye abakyala b'emikwano gyange batukuwabulana kunyamba bizinesi kimu advice era Mukama ekyo nakyo yakimpeeramu omukisa era business partners bange abasinga obungi bakyala kati awo abakyala b'emikwano gy'obwenzi nimba deletinga mu simu zange ningamba kati ndokose kati nentandika okumunoonyereza behaviors ze ani oyo mukwano gwange yali tayagalira ddala mu bulamu bwe kwogera ku kintu ky'obwenzi ng'oli kumpi naye owulira manya waliwo abaleeta ebibooziboozi ne babikubawo awo ne bakubawo ebiboozi by'obwenzi kati ng'ekiboozi ekyo takyagalira ddala abasajja kasita muwera bataano nga muli mukafuka n'abakyala si basajja bokka n'abakyala bwe batyo mwogere bya bizinesi bisatu ku bitaano era kati kankubuulira musumba ate nze nkugamba ogenda kale kankuleke kaseerako n'abakyala bwe batyo ate kati kyononekedde ddala kati kikyali kugamba ngu bakyala bokoba kati ne bwe bamixinga abantu we bawera basatu bana nga si balokole era ekyo balina okukikubbawo balina we bakitandikira owulira naye ogenda okumuwuliriza ono ye nga tabyagalira ddala era nakyo ekyo kyanyambamu yali mufumbo amiina n'anyamba kati nga behaviors ze ntambulirako Musumba Tom atero tugamba nti abantu bangi abagoberera Yesu naye nga tebamugoberera direct nga bo naye nga bamugoberera okuyita either mu basumba oba mu baweereza ba Mukama nga singa omuweereza wa Mukama okola ensobi oyinza okulooza nti ogikoze nga ggwe naye nga ate abantu bangi ababadde bakutaddemu abakutambulirako ne bagwa Musumba nzere olumu naye wuunya nali wano twagenda kuwulira enjiri ne Eden Church nagenda kuwulira enjiri nekwata ku basumba ba Eden Church nitugende Kaleerwe kuwulira enjiri omukyalo omusiraamu nambuuza yajja nambuuza bulungi nambuuza gyebaleseewo toli otya ndi bulungi ne tubuuzaganya ndaba ng'omuntu amanya ate nze nga simumanyi nimugamba ate wandaba nagamba nakulaba Mutundwe ku church olaba nze siri musumba naye abantu mu kibuga bamanyi olwo nawe oligo wali otambulirako era nange oli gwe nali ntambulirako era gwe bw'oba osaba
bw'oba okola kinga naye nga oli mulokole wegendereze nnyo buli wobeera wonna byoyogera byokola abantu babiraba nobwobeera mu kifo nga ogenze jinja oba ogenze mbaale oba ogenze kotido era abantu basigala nga waliwo eyakulaba era buli lwokola ensobi omanya oyonoonya abantu bangi kati nawe wali otambulirako oyo kati mukwano gwange oyo nali mutambulirako kama era yanyamba bambe mukama yamuyamba naye teyakola nsobi nange saakola nsobi twatambula ffenna twawabulangana era nowabeerawo n'obuzibu nga twogereganya tuwabulangana tubutereeza tutambula ffenna nakati tukyatambula era nkyemwebaliza Mr. Mulokole Francis kwebaza mukama kw'omukisa era yongera okulwana entalo zo oyambe n'abalala mwebyo bwe namala okulokoka awo mu lugendo lwange nga maze okulokoka abantu nga banjajinga bamanyi sijja kumalawo bamanyi sijja kulemererwa mukama anyambye nimala omwaka nimala ogwokubiri kati mu mwezi gwe-11 guno oguddako next nja kuba mpeza emyaka 9 mu bulokozi amina abampe wiiki emu ekyo nkyebaliza mukama naffe ffenna baabituwa naye atuwaniridde obulamu akenge kali tokyakawulira wadde n'okuwunya kakoma akenge n'akasumulirako wano kunvaamu olwoyo lw'omwenge olwo lwanviirako wano Mutundwe era nga ntambula mu bulokozi emyaka gye naatambulamu kubanga wano Mutundwe mazeewo emyaka 7 tutuuke ku lugendo olwo mukama akusumulula atya mu kintu ekyo eky'omwenge kati omwenge nga bwenzijja wano nga bwensaba bwenyingira wano nga bwensaba otuukawo oti ati wano mataata wano nasookera ku Glorious Church Glorious Church pasita kituuka we nasookera mwaka ogwo ogujjukira kati bwe nasookera eyo bangamba naye waliwo ne Mutundwe wano najjanga mu overnight emyaka egyo gyasooka najjanga mu overnight naye okugira ddala wano nakamala emyaka ndowooza emyaka ng'ebiri emabega nali nzijja mu overnight naye ndowooza wano nyinawo ng'etaano kunywera obulungi kutegeera nti wano kyekifo kyange kakati nensaba nengamba mukama kyoyo ky'omwenge kinanvaako kitya bannange naavaako ntya mu mwenge olwo wagendanga n'osaba nga wasigaza dde kwagala mwenge nga tokyagunywa oba nga webbirira n'onywayo kecupa sayebbirira naye nga kiri ekinfoosinga mpaka olina okunywa ku mwenge kyandimu era no bwe ntunuulira ecupa y'omwenge nga ndabikira bulungi nnyo kati kyembuuseeko awo nzijukira waliwo lwe nagamba nti nvudde ku mwenge mukwano gwange nagunywisa nga sigutegedde nenzijukira nti nywedde omwenge awo wenagendera mu bulokole awo nga sinagenda mu bulokole nabba ku mwenge nenguviirako ddala completely nemala emyezi nga3 nga4 kati bwe naguleka nuguleka nga sirokose naye mukwano gwange yansanga mu hoteri era nga tunywa cyayi ku makya nalagira oli wuyita namugamba mutwalire ecupa yali amanyi epeka byenywa by'omwenge namugamba mutwalire ekika ky'omwenge bwekiti ne bwekiti era naleeta ecupa 2 baguliranga mu lita naleeta ecupa 2 bwe yazireeta kati najja bwe yatuuka n'asandukula busandukuzi n'ateekamu akaseke nze nagenda okwesanga nga nsanze nga akaseke nkatadde ku munwa nengamba omwenge ate nguzeemu ngamba kino kiki ate nzemu nenywa omwenge awo natamidwa olunaku olwo sirulwerabira olwo natamirwa nengamba nja kulokoka nteekwa kulokoka kubanga nyekometinze okuva ku mwenge nga sirokose nekigaana ojjukira biri bye nagezaako kugamba nti obusajja ndeme kunywa omwenge guleme kuntwala ndeme kunywa omwenge nguntwala mu bwenzi nonyo omusawo w'ekinansa n'asobola okunyamba naye nga mwebyo nga mpulira nyina njagala okuva ku mwenge nga noonya nga bwe nagumvaako ne kundema naye mukama nga bw'alina ekisa nanyamba nendokoka bwe namala okulokoka awo nga
ntandise okulokoka obulokozi n'entambula mu bulokole n'entambula mu butuukirivu Mukama n'anyamba n'ampa ekisa n'andwanira entalo era awo we nasomera ekyawandiikibwa ekiri mu Galatians 5 from 16 verse 16 kati ekyo kyawandiikibwa ekyo kyanywereza nnyo mu bulokozi mukulu Rukundo wanjinyabo nja kisoma nga nkomyewo ngenda kuwummuzaamu katono tusobole okuba nga tukomawo Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.